Anyways, ladies and gentlemen, local program Evening Cruise MC Wale ndi wano namugana wange Levikson. Levikson kwatu obudde. Njagala nnyo kwatu obudde kugemazi. Okutta obudde ki onewunyisiza nnyo. Nga tukyali mu kwesetinga gwe n'okwata obudde. Nze kati omuntu wampita awantu. If it's an interview, mberawo at least 35 minutes before. Really? We ever show 1 hour before. People know me. Ekitegezo badde wazedda. Mberawo ndinga ndi mu parking yawo. Big up on us. Amen. Anyways, ukana ngoli ku program Evening Cruise. Naku lwakuna tukuletayo omuntu oyo wenjawulo ayinza okubaako ebigambo byakugamba nebireeta ekyukakyuka mu bulamu bwo netwogera ku lugendo lwe netunyumyamuko n'ebimu ebigenda maaso mu ndongo yaffe yawano mu ggwanga ti Uganda. You can also be part of the show by simply following us on our different social media handles. Bogenda ku Twitter wetuli, bogenda ku YouTube gyetuli, bogenda ku Facebook gyetuli, ne ku TikTok twasazeewo batalizaayo kubafuna nayo gyetuli. Nekyo oba okolera mu byonna ekisooka mu byonna soko ogendeko ku website page yaffe www.cbs.org. Osoko omanye enteekateeka zonna zonna Kyabasa bwe zitambula. Bw'omaliriza okukola ekyo ojagerako ne ku Facebook page yaffe CBS FM Emanduso. Awo nawo wetuli bulungi nnyo. Then don't forget to subscribe on our YouTube channel, CBS FM UG Official. That is our official YouTube channel. Bona amalizo ku subscribinga tugenda ku TikTok app erike ensangi zino CBS FM UG. Awo nawo wetuli. Then bomalizo kola ebyo nabyo namugana ngaza Kyabasa. Kati genda ku Twitter ku X oba ogenda ononye ku MC Wale tutendede ekifaananyi kya mugana Levikson. Awo nawe ojja okusinziira okubaako ky'omubuuza ate maaso wali asobola okuba nga akuddamu okitegeera. Tugitandise olunaku olwaleero. We have the one and only Levikson. Leero tugenda kwogera ku gospel. Levikson bubuuza ku bantu batuuliza mwenna okusooka njja okwebaza muganda wange okumpa opportunity eno okusala kwano ku CBS. Then abawuliriza mwenna mbalamusizaako mu Yesu Kristo Omunnazaaleesi amutya Levikson nga njagala Katonda okuyita mu kwagala abantu ate era ne serving Katonda okuyita mu kusavinga abantu. So mperebwa nnyo omukisa okubeera mu kifo kino maani. otandika n'essaala tewali mutawaana olwekisinga essaala digestivo tewali kisingira ssaala tutandike n'essaala MK Musa twewombeeke. Taata omulungi tukwebaza olunaku lwaleero nkwebaza ku lwa buli kinoomu ali mu studio eno n'abalala abali wabweru wa studio nga batuuliriza ku radio CBS. Taata nsaba otubeere Katonda tutolere ku magezi go leka twogere ebintu ebigenda okukwata ku bantu Mukama kabaka ku magezi go gobotolerako Mukama Taata. Let it, like we ask you to increase and we decrease, let it be you not about us. Na buli muntu yenna alaba through this interview tusaba Katonda gwe akola ebyenjawulo era akola ebyewunyisa okwate ku mitima gyabwe obawere emitima gyabwe kyegiyanira. Alono tunakwebazira ne tukwera obujulizi toli Katonda akola ebyamagero ni Yesu Kristo Omunnazaaleesi. Amen. Amen. Eri kuzaako ngalo nekambuuze waliwo abatugambanga nti essaala etuuka mangu ng'ogenze mu church. Kati ffe mu busiraamu mulina kubeera ni congregation essaala y'okutuuka effe okusinziira ku kyaffe iffe we batugamba. Naate era kirungi nnyo okubeera ng'olina personal relationship ne Katonda ng'osobola okusaba like you can talk to God anytime mu buli mbeera yonna yonna gy'olimu. So okuŋŋaana kintu kirungi nnyo because Bible egamba ababiri oba basatu banaakuŋŋaanira n'abeeranga mu maseekati gaffe okitegeera. So it is powerful to fellowship but again also having a personal relationship with God noba ng'osobola okusaba on your own it is also a blessing. Kyakabi nakyo Bible walisoma siga mungimanyi nnyo yonna yonna. No, I'm just asking because tulina mentality gye tulina ffe abali eno nti buli muyimbi ayimba gospel olina okuba nga at least Bible eyo olina ky'ogimanyiiko oba nga okimanyi. Of course obanga walokoka n'otegeera Katonda tosobola butategeera Katonda oyo gw'oserving. Ekitegeeza bwe nkuleeta okusoma ennyiriri ezo ozimanyi bulungi nnyo. Bw'oba ozimpadde era nsobola ozisoma taata wange. Ono yali Levikson gwejogera naye. Levikson nvuuka. Situjja kudda nnyo kosofa eyo walage. Ngamba ono owa Katonda ategeera Katonda bw'ati nti ne Bible agitegeera bulungi. Yoona ayagala Katonda okuyita mu kwagala abantu. Yoona teri mulala. Era kino andyagadde n'ensetekisi ng'okutegeera about me. Yes sir. So Levikson yoona simanyi ngeri I don't know how I can introduce myself more than that. Nenga yenze njagala nnyo Katonda okuyita mu kwagala abantu. Ndi musajja muzadde
ayina abaana ng'abange ate nga nyina n'abaana abalala I take care of. Wow, that's nice. Osabirawo? Nsabira ku Word of Life Community Church wano mu Kosovo wano. Oli mwana ozalibwa mu Kosovo, osabira mu Kosovo, bw'ogenda ke wa Musumba bugemba ofa? Sifeera yonna kanisa. Ekitegeeza gwe ogenda mu church zonna otokyinaako buzibu? Buli awali Katonda sirina mutawaana kufuna mukisa ku lesingibwamu ekyo ekifo. Olwaki abasumba bano banyiiga? Kuba si gwe asoose bayimba gospel benkyaziza bembuuziza naye oli akuzema balinaga amawali oyo ajja kunyiiga bwe naagenda nenyimbira gundi oba bwe naagendako mu kyaki yaabo. Kiva ku muntu kuba kikula ku kya muntu kuba Katonda gwe tusinza ye tasosola y'omu ate yagamba twagalane yagala baneighbor bo kwegamba byonna these are commandments ze tulivingamu. So oli omusumba oba omuntu yenna okubanga ayina engeri gyayagalamu ebintu bikolebwe tosobola mugaana tosobola mugamba nti ate munnanga olina kukola bwoti. Okitegeera buli muntu alina principles n'ebikolwa bye bwebanga bimuyisaawo but me I don't have any problem with any pastor because siina gwe nayita obuweereza bebakola oyinza okuba nga tebalinaako obuzibu naye nga bo bakulinako which is okay. Nkubulira akamakamu ngamba nnyo abantu if you don't understand me it is not bad. Let me even be frank with you. Olaba omwana wa Katonda Yesu Kristo ne bwe yajja ku nsi era waliwo batamutegeera abapinganga okitegeera ne bamuyita malaaya bamuyita buli kimu namuyita omuli w'enguzi bamuyita buli kimu. That means tebakola ki tebamutegeera. Katulaba Yesu Kristo omwana gw'endiga tebamutegeera ate the vixen w'emyala gy'e Kosovo okitegeera. So si kibi era towuliranga obi nga waliwo omuntu atakutegedde. It is okay. Oyo omuntu atakutegedde is also not understood somewhere else. Naye wali atamutegeera. Tegeeza tukakkale mukakkale. So tulivinga mu life oba ensi etali fair. Inaako mutawaana. Kigenda kundeeta ku kibuuzo kye njagala okubuuza. Eky'omukisa omulungi nkulina. You're one of the celebrated gospel artists that we have in the country. I give them waliwo bye tuwulira kantalire ku kinyusi wenyini olowooza si bezimu ku bizibu ebitawanya gospel music abasumba okubaako n'ebiwayi nti nze nsabira wagundi nyimbira wagundi bwe ngende wagundi then awo oba tokyadda wange. Of course ekyo si kirungi era I really condemn it. Okitegeera kubanga webanga ddala mazima Katonda y'omu gwe tusinza ng'omuntu bw'alokola ayatula Yesu Kristo ng'omulokozi we. I would not see why you would stop an artist fellowshipping lewuwo ogenda okuyimbawo omuntu omulala. Naye nga wali okiwuliddeko nnyo kaze kankoyo kasinabyo kamu kati nze nalina obuzibu bwe twasibira enviiri ffe mu generation yaffe ng'omuziki twagagutandika enviiri kyali kintu kyakita kya mutawaana nga bakirabanga nnyo obanga muyaaye sina muyaaye kitono obanga sitaani. Yes kinene kati yes nze nkubulira because nze I was so affected so much. Nze waliwo n'omusumba omwe ennyimba zange yazaagalanga nnyo ne zimublessinga ye wawuli eno story yakimanyi kati ennyimba zange zimukolera nnyo kati lumu nantumya n'agamba naye alakaza akavubuka kayimba ennyimba zino naye nga bamindi eyo mu Kosovo ne mukweyiiya kuba nzijukira n'engoye zinayambala ogenda omulaba kuba yali musajja w'amaanyi. Nazijja nasaba mukwano gwange yazimpa naye nga alina oluyimba olw'amaanyi okitegeera zaali ennyimba zange asatu ezimukolera anakuba noonyeomu version eri yasooka ya reggae. Kati bwe ngendayo nentuuka mu ofiisi ne banzigulira nentuula namala eddakiika ndowooza nga 2 nga tanfaako paka bwe yantunulya bwati nangamba waayi tukuyambe tutya so akoogera mu ddoboozi lye kuba buli omu ajja mutegeera nede mugamba nze muyimbi gwe bagambye yagala ennyimba zino ngamba ompita natunulira kuva kagere paka ku mutwe nangamba ofaanana bulala nebyoyimba bifaanana bulala kale kwegamba I'm so disappointed. Era nzijukira ogamba omusumba oyo nemugamba kituufu tosobola bitabira disappointed era singa obadde omanyi life yange ate tewandibadde disappointed oba nezino engoye zinagiddemu nazeewoze just to look nice in your face. So nemulekera ekintu ekyo kubana kyali kigumu statement eyo kubanga sina kyenina nenkwata kaboda era natambulawo ka step kati nfuna kaboda nenzire waka kati waitawo emyaka ndowooza in 2012 then empangula best gospel artist okitegeera ate nga yawajja mutegeera okitegeera kyegamba naye okitegeera so we were judged
up to today wali omuntu asobola ku understanding nze mbeerawo some of my music ne bagamba si gospel okitegeera awo tugenda kutuuka waawo naye nga sobola bakola ki banenya because oyo bwatyo bwakiraba so akusomesa muntu yenna kutegeera gwe kyoyagala ekitegeeza bitawanya gospel bingi nyo bingi era naye kankubuli reaching a point era let me say this to every zikiriza tutandikira okay kale oli ku program evening cruise muganda ngauliza Kyabasa ndi wane muganda wange Leviksoni nyimba zirina eziwera muganda wange atuvuga speed naye tugenda mala tumukwate bwetu bwe vip atubuulire kyakozesa nako olwaleero in a special way mnatusonyiwa bannange nyina ebintu byenjagala twogereko Leviksoni nakugamba ekyomukisa omulungi nti nkulina ebitawanya the gospel world mwemukola mutya okulaba nga mupenetrate oba muvuka ebyo ebiremesa abalala bwetugende mukumulamu obadde okyalina ensonga semasonga gyogezako kubanga simanyi oba okyagijjukira gyobadde ogezako kubanga oyisanga tutunuulira ezimu ku challenges eziri in the gospel yes kati mbadde ngenda just kuwa bantu an advice omanyi kankubulire nze obulamu bwange sikiriza nnyo sitaani kwegulumiza mu bulamu bwange kuba sitaani yajja okutta okubba n'okuzikiriza kati nze kyenkola n'embeera ne bwenyiga etya bayibuli eno etugumya era abantu mbakubiriza okusoma bayibuli bayibuli okusookera ddala egamba we are all created in God's image but before that he knew us before we were formed yatumanya twana kuzaalibwa mu mbuto z'abanyaffe era bwe yatumanya buli omu nampulaningira obulamu nga bugenda okubeera kati on top of that era bayibuli netugamba twatondebwa mu kifaananyi ki nenkubuuza ekibuuzo gwe naawuliriza bw'abanga ddala watondebwa mu kifaananyi kya Mukama oba kuba Mukama oba kuba Katonda wanditonze feria mu kifaananyi ekyo nedda okitegeera so kisoboka so kitegeeza nti mu bulamu bw'ensi eno whatever it is situation yajo itamu Katonda akutonda okubanga oli muwanguzi tiyatondangako muntu afeeria mu kifaananyi eki so nze natuuka ekiseera nentegeera Katonda na personal level gwenga omuntu yes nga simutegedderwa ani ambulidde kiyani naye nanoonya Katonda nga nze yes of course era ebyo nabyonna you need to go through that but again you don't need to go through that if I've told you my testimony because me testifying nze bwe nkutestifyinga nenkubulya embeera nga gye mbaddemu mba nkuwa ssuubi ogamba olala Leviksoni ali bwati kati ali bwati nange kitegeeza osobola okubeera bwoti you'll be even better kati nze bwe nategeera Katonda nemmanyi nti ensi eri bweti ne Yesu Kristo ayisibwa bwati so ensi bweti bweri kati nze nkoze ntya ensi okola ki okugyeyagaliramu nga siise mu bulumi ensi bweyagalamu mpitemu nensalawo nga buli any challenge mu bulamu bwange namanya nti Katonda ireka ebeewo mu bulamu bwange sa tomorrow bwe ngivuunuka siba yakuyita okuvuunuka bwe ngivuunuka bwe nayimirira okwogera Mukama Katonda byampisizaamu bangi bengenda okutuusa so nentegeera nti enjiri Katonda gyabuulira nga omanyi Katonda ayinza okutuma naye nga tomanyi kati gwe noyita mu bulumi agamba notuuka nofuna opportunity ngeno ng'oli kusibisi nobagamba nze Levi gumulaba naswera nga ali myala gya Kosovo ne kati omwana ali myala gya Kosovo ng'awuliza radio ena gya afune essuubi kasajja ako kali bagenda ne kati kalina omufaliso tekakyasula wansi kasito kalina omufaliso so naye kanira ninda okwetta wakyaliwo ki essuubi so challenges zange nze bwenti bwe nziraba nga I'm going through this today but tomorrow I'm gonna have a story to tell and this story is going to inspire many. So kati nze obulamu bwange era abantu bagambe naye gwe tovaayo wadde nakweyogerako abantu ne bakuvuma kunakuvuma naye gwe tovaayo nakweyogerako neyogereko ki ne defending eki muganda wange ntya ojja ne weewoza buli abo kyebagamba si kituufu ekyo sinze yakikoze kubanga olaba nene ensi era teyagala bituufu yagala bifu twagala gye ebyonoonese yes kalwaki mbeera part of that okitegeera amazima at the end of the day nkolerera ggulu nalo kukagenda mu ggulu okitegeere and guess what eggulu bayibuli ekugamba ojja kuwa embalirira y'obulamu bwo yonna ate togenda giwa na mukyala togenda giwa na baana wekka kati nze it will be nice to know that my final destination is heaven so lwaki mbeera wano nga ndi musikagana ne kino so I think that is an advice I can give to every gospel artist or even any businessman out there enensi tesobola kukwagala yonna tesobola naye webaze Katonda olaba akutegedde ate era tosobola giriisa yonna yonna neggwawo nyina kintu kyenjagala okukubuuza olowooza lwaki abantu bakwagala nnyo wow
ekyo kyo sijja kukulimba naye ndowooza kisa kya Mukama kuba nzijukira nali wa naavi yaawo n'ojja ku stage ojjukira bulungi n'otuwanisa emikono ffenna buli muntu n'awanika aba okikola nnyo ekintu temuwanikidde nze ngamba that command I'm talking about that command waliwo abajja ssebo n'abagamba era oli n'apinga si mulundi gumukoka gwe kulabe ng'okola ekintu ekitiibwa nkidiza Mukama kulwaffe eyo sijja kukulimba sisobola kulimba muntu yenna mbw'oba waliwo akakodyo konna. The truth is, I appreciate the love everywhere I go mu Uganda naye nga nsindala mulaba abantu nga bakwagala kufiirawo era ekyo kintu nkyebaliza Katonda era nsaba esaala yange lwemba nsaba ngamba Katonda nyamba kino kyompadde bw'olaba nga bwe neeyongera mu maaso eno esaala yange by the way eri ya busungu nnyo ngamba Katonda lwemba nsaba nga Mukama nyamba bw'oba ng'olanga bw'onantwala ennyo wala nja kufuuka ekitagasa ku nsi eno wano wendisiwabi solo sigala wa mga Katonda mugulu kuba teri kisinga ffe twali bubi nnyo kati olaba abantu nga beewaddeyo okwagala. Don't become a stupid man. Sorry to use such a word, but don't become that. Don't think that you're the only last blessed man. Nekano kankaiseyo, when God blesses you, pray. He gives you the grace to maintain the blessing. Mukama Katonda bakuwa omukisa. Musabe nnyo akuwa ekisa okukuuma omukisa ogwo. Kubanga omukisa gusobola okuva. Tondese ku nsonga y'abayimbi baffe betulaba n'abajja. Okay, I start to be corrected on this one. Twina abayimbi abajja Mukama ba blessing wali kyoyogeddeko. Mukama n'akugulira enzigi n'akuwa ennyimba esukka mu bbiri. Ogenda mu lwimbo olwokuna n'otandika okulinnya ku bantu. Obumanyidde buli omu, onyoomye buli omu, okakana ng'oyisaawo. Abo bo ki ekibatwala? Kati omuntu oyo mulaba, omuntu yenna anyooma abantu. Kuba era totandika ng'onyooma. Otandika ogamba abantu bange munyambe. Kati omuntu watandikira okufiiringa nti akimaze akikubye. Okwo kwe kumala kwe. Kuba omuntu alowooza mbu akikubye tagenda, he is not going to work so hard. He is not going to be a hard worker. Afuka reluctant. Okitegera kyegamba kati bw'abeera kusinganaga at the end of the day yenze Mr. Y ndi mubi Uganda yonna ekola ki emmanyi kati omuntu oyo bw'oba yagenda ku studio akola ennyimba 2 olunaku akola lumu. Believe it. Naye njagala nnyo omupiira n'okusinga ebyo. Buli omu yeewunyiza wano ng'oyogera ku mupiira ennyo era omuzannyo wange Ronaldo. Chigana chikirize wagenda otya Ronaldo ddala amazima because Ronaldo is football and football is Cristiano. Vision sports omutegeera nnyo ebikonde lwaki wava mu bikonde ebikonde bino byonna ndabamu nga ndooza ina future naye ebikonde okubiyingira saabiyingira nga njafuuka kyama otyako olona ID si ID ebikonde nabiyingira nga nina gwe njaga ku revenginga waliwo kyali natambulanga ne sister wange nnyo kati natambula ne sister wange bagezaako mukwana naye nga akamanyiro kangi munansuubiza n'okunkuba wesita mukwanira sister wange byapaka era lumu kati lumu tuba tuzannya tulaba twalinga we Kosovo kati ngwazize bano abantu abakola acrobatics biki ebyo kati babikola nga nnizaako okulaba gayina nsuna wetwa nambojja wano bwe namutulira bwenti unagezaako ogamba okirankuba kiki nengenda ngende walo nali ne mugani mwana omusajja onankuba nali alumini nali coach ne coaches ani omusajja ankuba buli wanzaze nangamba sha kwata kanyuga jab step right jab because dancing away nduma nyabe chaddako wabuluma n'omutonya omukulu yayikira waawo ngawuli omwana wakosoba wabuluma n'omusalako yayikirawo mu kataapu awo wa John awo ku dduuka wasemba ddi okulwana ne Viction nalwana ne muganda wange mukulu wano tolwanyeeko nakusi era nali ndoza I think it was in 2011 naye okuva olwo nalayira era omuntu ne wanzingira ekikonde ekirungi emisina enjiri ne mu ndongo wano akavuya kali mu ndongo wano tolwanangako sisobola kuba manyi kisobola okuva mu kulwana era kanguzeeyo ku kintu kyekimu wasemba ddi okuzza omusango okuza emisango njizza buli kaseera naddala mu kitabo ky'eggulu tewali ebyo totwala nnyo eyo ebyaffe bino ebyekiyaye nyo omusango ge nazzako ge mazima
Kwezi misango gyentera okuzza kugamba mama wange nzija nemaliza nga sikimekinze yanga neyongera kyo nimba kika ndozo kunako omusango mu maaso ga mama wange ate abakazi bano toyina muwala gwali breakinze n'omumenya omutima n'omutula omutima n'omudisappointing nga kyokka wano badde omupolota ebbanga ekyo sobola kiwakana kubanga omuntu ayinza okubeera omwana ayinza okubeera nga akwagala then ate gwe noba notamufaako ngamba ono gweyogereza nga mubadde mwogera tolina era nali mbaddeko ne ex girlfriends naye era biggwa mu bulungi era bakyali bange bwe bati ne ku show zange basinga okunangira nga bayitirivu ngamba tuli ba mikwano nabo balinga basatu boka basatu Levikson basatu kubasimu wano jikubekanawe alinga basatu dawe dokkiriza ati basatu basatu si bangi nnyo ali waliwo agwepikira aliwa ali newaffe musakira ngani yangamba Leviki ne mugwamu mwagalamu omwana tasinaye akwagalamu omwana kubuulira ojja kuwagala ojja mugwamu nga tomanyi ani mungambe tatawe kalize kankubulira erinnya lye era yamwana n'akikola ku muyimbi akwabagiramu yes Wuma kuva we yatandika nze bannonda nali UK emirundi gina gye bannonze ku Wuma mbadde sirina nga ndina kutu banno ne mu time ya radio nenzija nze nga ekintu ekiba nga gospel yange ndabaterekebbwa nange mbanja kubeera part of it ku lw'obulungi bwenjiri naffe okulaba nga tuba tusobola okweyongera mu maaso nga balokole okyaliyo muwuma wakati ndi mugundi era nekisanja kyange kyaggwako ndoza era kyaggwako kubanga kyali kya myaka emeka waliwo bannonda mu biseera bya radio nensigala nga kwendi era ne baddamu ne balondera ne bannonda kati nemala nenkola ki ndoozi nenzikiriza ndoza ekisanja kiweddeko ne balondawo ndoozi omuntu mulala gwesa nakutegeera bulungi naye nga kyonna kyonna kyekiri fe we here to serve n'okulaba nga ebintu bitambula mu maaso tusobodde tetuli perfect ensi ino kitegeera nti tuli bantu ate nekirala nakyo kyetulwanirira kyaffe bannange omuyimbi yandiyimbye nafuna ekyokulya nze nga omuntu yenna yandibadde yandikiwagidde kuba abayimbi bano balina abantu balabirira osanga omuyimbi ng'alinako abantu nga 40 anti ekisinga okutiisa abantu Levikson be bayimbi bannammwe otandika obbapinga ng'ate kino kyemulwanirira kyammwe bwe teweebuuzaamu lwaki kubanga endowooza za njawulo kyokolaba waliwo omuntu awagira Arsenal waliwo n'awagira Man U tuli mupiira okitegeera so ekyo ndowooza ensi kyalina okuandastandinga nti nagambye nga ntandika wano gwe gwatantegeera nawe waliwo atakutegeera okitegeera yete ensi bwetutambulira tugireke etambule amazima bw'ogategeera kagakufuula ow'eddembe era ogagoberere kankomewo tuddeyo wali ewaffe tulina ensonga zetwagala okugusa olunaku program even inclusive Levikson bannange Viki oyimbye ennyimba naye kale akayimba simanyi lwaki kankwasa nnyo ennaku ebintu bye mwayimbako byebintu byenda bye tuyitamu byebintu ebya bulijjo osoma n'omwana ate bigenda nga abasinga mu kibiina mugenda okusinkana wabweru ng'embeera emu nasinkanye ekyande kyali kisinga okunyerera w'empaawo namusinkanye eseggukwawo naye omwana oli yali mulungi naye leero omulabe neŋŋamba wale wakad anyways kakambuze ku mukwano gwange Mawanda Muzafalu Andrew Kiwa agambe kwali Tiyote Jadaka naye kwali City Bonds naye agambe kwali Sentongo Yasin naye agambe kwali Mafi Chamulibwa kwali Carrix Regan kwali Ivan omwana w'omwami naye agambe kwali Fau Namu naye kwali Rebecca Freddy kwali Kato Joseph kwali Vin Douglas kwali Mutaka we Chamulibwa kwali Mr. McPenso naye kwali agamba atya muganange Hardbody naye agambe kwali Kakande Electronics kwali Mujahidi ku Muto Complex naye kwali Igamatia kwali bali ku Twitter @MC Wale Marvin Pogba naye agambe kwali Seguja Medi kwali Nicolas Sentebe kwali Semakula Gerald kwali Muchikoni Shaggy Promoter kwali Roger Katimbe kireko gambo kyangambe wale live Levikson so much ne music we mwangala nnyo Katimbo Roger sali kirekaawo obala kuliza Chabasa Nicolas Sabat naye agambe kwali Sembule Stefan naye kwali Byansi naye agambe kwali ne mkwano gwange Gali Wango Hazard
naye kwali aweza program evening cruise akayimba kano Levi mwasinziira kuki era ku bintu mubyogenda okuŋŋamba mwe muli kyengenda okubuuza and I want you to be open waki kuba omwami oba yaddayo Grace Morgan wali kuba namusinkanako ewa Hajji Aruna tunyumyamu kati kyogenda okunyumiza ku luyima wengenda okusinziira okubuuza ekibuuzo kyange musisinkana mutya ne Grace Morgan yes nakiwulyako nti omuwali omwagala nnyo oli kati Grace Morgan oyo ava Kosovo naye waawe omugeto ku mwalaawo just mukama apimpinga abantu so kati Morgan oyo nali mwagala nnyo kuva nga nkyali mwana muto era nga musajja nga tugendayo ewuwe ng'afumba wakamere natugabula yali mukuluko ku muli of course nkuba omuntu nomutunuulya nga ndaba yeefaako yantumako lumu ngende na ewa bove Kasubi kyekyodakawo namuŋoona nansana bove Kasubi bove Kasubi kolenya kikunga togenze Kawaala kati yantumake Kawaala naŋŋamba ngende ndaba eshow etandise nkomawo mugambe nenziruka emisinde neŋŋenda Kawaala ku bigere nendaba show nga batandise bulungi yakutumayo nga kigato nali kigato era ndoza ngawo kyesimanyi kigato kiri nga okisuddewo mu mbeera yenyini nga gyenyumyanga ddaki katigwamu kati neŋŋenda nenkomone mugamba Shetani nagamba okay kuva ddala n'eddoboozi eddene era nagamba kale tugende tulinya bora ntugenda kale tuukayo na performinga naye nga mwegomba nnyo naye nga sinamulaga wadde nti njagala byokuyimba naye nga jamubeera okumpize nali dansamuko nenyingira ebikonde biki kwegala nali nze nkola ebintu ebiri different n'omupiira kati munnange Morgan ng'atuuka ng'agenda ebweru era atuleka tuli bato basira atandika kuyimba ebwe ndoza abadde amazeyo emyaka nga 18 plus yes abadde aluddeyo era gyabirabeera Bungereza kala nenkuba music nenfuka Leviticus ebiseera ebyo nfuka Leviticus kati nga waliwo omuntu wamugamba Victor namugamba munnange no waliwo omwana gwoleka wano akwange kati munneyo muyimbi naye ayimba bulungi nga naye wali oyimba kati representinga gospel naye nga tabigatta tabitegeera nga tabifaako nnyo nentuuka era nenfuka Levikson kati wenafuuka Levikson for him Leviticus and Levikson they were different artists galoza bayimbi babiri tamanyi nti oli ewaffe yasooka yakyusa kati we bampita okuyimba Bungereza nzuba yali 2000 what I think they're like 4 years ago or 5 something like that kati wengende Bungereza nentegera nti ali Bungereza nalina kutua by the way nali Belfast nali Northern Ireland so buli awo 2018 awo kwa ndio tunaingia lockdown nali 17 nzijuke ulimbo lwaleta ku Delta I was still that was before kati na meeting opitise twakola luyimba nze kati nkunyuza nali kutua kati guy wampita okugenda okola show nemugamba Grace Morgan omanyi nti ye nemugamba osobola omufuna ku show eno gyompitako nangamba nali mu expensive mu ate kati sende zikoze eki makabei zimpeddeko nemugamba kwata kuzange omuyite he's listening he knows that I came for this show kuba ali wano mu Uganda yes he knows and kijja kwa kyakabini kuba next week agenda fulumya oluyimba bona mukyaza kijja kyakabini kati munnange nemugamba kwata kusente zange zogenda okupa ze kyenfa kumulabako kubanga ndeka nga ndi mwana muto njagala mulabako ye kati munnange ndoza ne banegotiatinga nendoza bamusasonde za appearance siza kuyimba performance nga kibafa abeerewo mulabe kati labo natuuka bwenti okuyimba mu DS bwenti bro nendaba gayi nenfreezinga nga sikikiriza kuba nali mwagala nnyo nemulaba kati naye nga takikiriza n'akaaba maziga netukaba nga tetukikiriza nagamba yeggwe buli kyayimba ng'ono mumanyi ono mbadde mumanyi ono yeggwe ntegoro byogo nti so it was nice nali happy kati after namugamba negomba okukola olimba naawe nangamba tujja kulaba tujja kukola kuba nange ddala kijja kuba kimpadde omukisa kati mukama nanyamba niwaitawo bange dane manezira ebungereza kane tukola oluyimba olwombeera
oluyimba nasanga yaluwandiika ng'ayagala luyimba kosi ne tunyongeramu awo buntuntu biki tugende wanesimu ne tukola tune ne blessing abantu paka leero era njala twala olukusa guno Morgan ng'awulira njagala okumwebaza okumpa opportunity okukola naye oluyimba because it was my dream so mwebaliza ddala mukama mumpangalize mwalukola mirembe tekiggwa nga kiri mirembe mirembe gitya like we mwalukola n'okomawo Uganda ne muteŋŋana bulungi nakatuli fenna really yes bwe njogeramu negwe biro byenjogera biryonliko lwaki ogambe akwali awo bwe twayogeramu awo kuba we yali yakakomawo in fact wali wayiseewo olunaku lumu mugwakaawo nali ngenziraba Alinski Alinski ne Ajaruna babeera bati babiri ngali Wajaruna kyali Wajaruna nnyo banyumyamukko naye nenamba yange agirina era waliwo gayo bamuyita Ivan Kisake omumanyize gospel president namugamba ono wala aliro fit ajja kuyambayambako wala empako namba netwogeramu bwe twayogera kuba nze bannange nze nsobola okustudyinga omuntu temanya waliwo something either olina kyewakola ekiyinza okuba nga kyamunyiiza eriso gye wakola eyambeera concert wasooka n'omwebuuzaako ogera mubeera live kigwe katika nkubulira ekintu kino Morgan teri kyali atamanyi kumbeera concert ate nekirala ne bw'atanditegedde okitegera teyandikifunye mu buzibu kati mukubire tukituka kubanga kiba kibi okuleka because nze Morgan muntu gwensinga okubona linga okkiririza so kiba kibi kubanga mbeera concert erinnya eryo lye mwakozesa nga tuninga erabika ng'eyiye nga natumwebuuzizzaako oba tekyamusanyusa kati gwagenda okimumbuliza ogwo omulimu gwagala nnyo ogwo abandi omulabe sitaani byalimu kwata essimu Morgan please we need to solve this kubanga Morgan ne mu studio nezina enyimba zadakola mbeera waawo nina olugambo waleero banjogeekirungi tomanya ayinza okuba katulaba nga bwetukyogedde already tomanya omuntu omulala so okitwala ekyo so kirungi netukoza guno mukisa gwakinyigiriza nokinyigiriza wano okiva kirungi novaayo nokiriyanyes but this is babaganye muleke tolemezaamu agenda kukwata awuno sebo jebali mubuze kwasoka kutegera Morgan nenda kwadugwa Press Morgan yogeza kudobozi tata ono wale CBS. What's up my nigga? I'm good man, how are you man? Endikiriya oli bulungi musajja wange naye mama wasuubiza dola asadda mukulaba ziba pounds wangamba pound zange noga walegenda kutekerawo embeera kakase nobula obaga omayaba yaye Kampala bano kasita bakugwamu but you're fine ndikiriya omwochayi music tonnatayo kayimba konna konna twogedeko n'abantu basabasajja next week okay ozojja kubona nyo ngojja nga tunyumyamu kuba tulina bingi ebyokwogera anyways just nyina kyembadde njagala okubuuza mpola mpola omanyi gye tubeera eŋŋambo zibeera eyo nga mpitirivu Levikson omuyinako obuzibu be open ensi ekuwuliza oli kumpewo taata tewali yadde ebyo nange ndi muganda wo ye kasukamu okay ate ekyokubanga yakola mbeera concert without your consultancy tekyakuyisa mububi okay ekitegeeza tewali kintu kyonna nze obutasobola kubeerawo because nali nina issues endi mukusolvinga
it had nothing to do njoba osimanyi oba ban sideline tebakuyita neta tekyakunyinza kuba according to kiba kigatto bange baku excluding abantu abali balina okuyimba ku mbeera concert nekikuyisa bubi era nonyiga togamba nze omuntu ayalina okuyimba alina oluyimba n'omusajja nesitabeera ku shoye tekibeeranga nawo andi kati nga bwe nkugamba nti tulivenga mu nsi ey'okubeera nti buli omu agezaako okukola mawulire n'ekirala buli omu agezaako okulaga nti amanyi oza n'omulala so kakati ebintu byembeera nkoze ne Levi oba byenkoze naawe walewale omuntu okugjako nga yabaddewo oba okugjako ekintu ng'okiwulira nga nze njokedde ne ngamba yebanambe kino kyampisa bubi bwekiriya naye kati omuntu bw'atandika okugamba nti nayisibwa bubi sho bwe yali eringa eri mu kuorganizinga Levi naye asobola okubuulira ne bwe yali agenda okukola show ya yaneebuuzako nangamba lwaki tetugituuma bwetuti ne bwetuti nti gituume bwoti ne bwoti okitegeera ne bwe yali era ng'akikola from the beginning ng'akimanyi nze sigenda sobola kukola ki kujja kubeerawo okay kale nja kufuna nga tuli fekka nga tuli ku simu ya Levikson oyinza okuba otidde buti kwogera ku simu ya Levikson nakoze ensobi bana ku simu ya Levikson kale wena manyi kubidde na ku ya radio yakukyabasa kale nja kunoonyako muganda pounds ezinaggwawo abayaye bangi kale bro bigo oda manyi ndi ku simu yange negwe Levikson okimanyi tubakozesa simu yaffe twanandifunye amazima obada ndi ku simu ya Levikson naye era Stan abamubi ono Morgan mwenye muntu okutwala nga muzeeyo kati akuba kozo obugambo no but it is well to be honest with you sagala kulya bigambo byange bwe twayogera mwawo one kuba gundi yajjangawo nnyo Ivan Kisachi nga twogera ebintu bino nalabanga omuntu atali happy ngani akugamba Ivan Kisachi no twali naye nga kale osobola okulira omuntu kyagezaako okuinsinuatinga really use your phone Levikson. Okay, I would have used mine. But listen, let me tell you, there's something I'm picking. Yenga yete ya kugamba. No. Nega, yenga yete ya gamba nti why? Omwana oyo muyina ko buzi. Wona alinga muzeyi wange. Omwana oyo ndego walaba. Ngeri nyayogeramu. No manya. Tukoze esobyemu. Tukoze za simya Levikson. I would have used my phone. That gifunye ekituufu. No butter. Man newe chawe chiri sisobola kumwisa maso nga bwagambye te wali kyali tamanyi ate n'ekirala I feel it is okay omuntu kati ng'ono muzeeyi wange okitegere kiringa bwe nakola oluyimba n'omwana omuntu yenna nakola concert nagituuma erinnya eryo nze ate nina kubeera ate kasajja kaki nze ndowooza twalimba music ono abantu bamutegeera kino nakyo kinenge kyekyongera ku luyimba nnyo okitegeera oluyimba okuba nga lweluleesa abantu oba kale kuba sinze sikola by the ne concert zange nze nkola concert buli mwaka since 2012 sikola concert akuba nyina oluyimba never okitegeera nze nkola concert because that's how I'm gonna say it strategy ekintu kyange naye nga gw'omulaba gw'osuuminga prophet ono kati kasooke nnoonya omugagga Sende atuwulire ku kigenda maaso ku nguudo za Kampala bangayo bakubye emigo kati aba bati ekyo so akyejjusa era ne baza Mukama nti at least nawe bw'omukisa ogwo okumuweereza okitegeera kyekintu ekisinga temanyi kitegeeza kubanga oyimbira Katonda naye nga at least obaako n'ebintu waliwo kabaka omu Bayibuli yatumibwa malayika Katonda yamugamba obulamu obuweddeyo ogenda kufa okitegeera kabaka oyo n'akyukira ekisenge n'agamba at least jjukirayo ebirungi bye nakola onyongera obulamu nga tayagala kufa era Katonda n'awulira ddala n'ajjukira edda bye yakola ebirungi n'amuwa omukisa so nze at least nti birimu byesobola okugamba Katonda naye bane nakuweereza waliwo ebintu bingi ebyokola nasalawo nyimba erinnya lyo so I think I have reasons to tell God in case bwebanga enseene ensobyeko okitegeera nenga nenakuweereza mu byonna nalonda nengamba kandi nyimba erinnya lyo kuba gwatabba gwe tewatta
tewayenda tuwakola bino byonna wamanga bino nensalawo mbunye enjiri era mpa abantu the perfect example era nze abantu bagamba totunulira pastor yenna totunulira Levikson we are not perfect naye Katonda no gutukubulira ko yali perfect is the perfect example you can give to everybody. That's why when I'm preaching I tell you Jesus throughout oba mutamidde oba muli mutya nze baga mwanike emikono mbagulire ku Yesu waliwo abakirabo bubi era n'abantu bemmanyi abangamba nti gwe kyoyimba si gospel lwaki nti bo batunulira kino nti music wakati nga cross najja nakuba eno mu kibaala nakuba ne mu church ekintu omulokole yenna wabanga yakyogera alina okulokoka alina okuddamu nalokoka nedda naye ngamba alina okuddamu nalokoka. Anyways, just ekyo nkyogedde bwogezi for the Bible, but what I'm trying to mean here, Bible yegamba mugende mu nsi muwulire enjiri nja kuwulira mazima Yesu Kristo bw'otunuulira Bible eminuza gye yagendako mu church gyali ebiri oba yali alina emyaka 12 siri sure you start to be corrected 12 then we yaddayo ng'agenze okugambako kwa abaali batundira abaali bafudde ekkanisa akatale nti Bible nyine egamba genda mu nsi obulire enjiri teyagamba kugenda mu makanisa kati nganze Levikson I'm an evangelist nze ni mubulizi wa njiri waliwo pastor waliwo evangelist kati njagala ekyensi kyebemmanyako nti nze mission yange cooking my mission is to hook souls for Jesus and I can't hook souls which are already hooked in church oyina kujenda wale abategera kati bwe tuhookinga ne bajja mu makanisa then ne basomesebwa naye ate bw'ojja okusika bano abali eno endiga ezakola ki ate beno ali ne bakuba mulemerayo bani ekyo waliwo betumanyi nga no webale ekyogero ekyo nakyo zikizatandikira mbale bayogera tukubaka naye wali gwamukola nokola bizinesi nokuba ekikopo walira boina emikolo biki wasinzira ku tuni eno naye wali otegeezaki watukolaka bobi moyo ya muli anyway tikibombe gamazima mayinza njagala nnyo okwogera amazima lwatandikanga ekigambo gamazima tekirina meaning nga tekirina naye kati nebaza Katonda mu kirina meaning. It's a gospel song twaji creating mu dance negayo munakenyo yakola ya creating gundi bagita odi dance president wa Bajazina ya creating a chikibombe dance yes kati tujikoze mu bintu bingi uyo chikibombe juice ukitegira kwegamba today it has a meaning naye kyajja nali ku TV nga ntudde nenda ku mukolo Machegera neda you know my slogan jengamba gospel music is full of life. Yep. Kachata ndikadda kanentuka kise ngamba. Munatula nenda banga abasumba abakola emikolo abalokole ne bakola emikolo bazanya nyimba za Julian Nazichi ngamba nyimba za Feziboa. Ibi bisere mabega basina yimba show me your love. Ngamba nyimba za Feziboa. Tugenda kola tutya. Ninga Kristo no kwetusinza yafana azukira. We need to celebrate life. Ngamba maybe na fefetu ino kyusamu kitegeera abantu tunyumirwe mu church waberewo vibe ngamba now gospel music should give us life so we nakoleze nyimba ze sugar bichi kati kikibombe lija kitya ndizira ngamba naye kati mu gospel chiche tulinayo tugambe no dance yaba kristal ngevudde wamwe ngabo uli abana bajja naleta shoki ochegeera ne baleta lwimba kyolala balita batya empere nyimba nyingi enyimba edikenza ino limba ya yimbao ngolo limba sitialo kati fit family kanenga ina kachima ozike kati fabo loko litwinaje kwera kachima zezikuba muki katokobe utandikirawo watu panze nga promoter otugatta gattawo noteka ku jamu emu tulimba lumu njagala okwebaza abayimbi wano wamanga okutandika ne Chusi musajja wange musajja wawe Nansana njagala so okwebaza manager wange first time okuyimba yayimba mu luno liyimba omita manager ali yatenga mukulu wange then Peter chairman team Levikson Music era kwe bali bawuliriza mu ndo lya semba yoyo then ne ani mulala Rozani
Carol Nantongo. Carol Nantongo, thank you so much. She's one of the most talented female artists we have in the country. Really? Thank you. Yes, she is now very gifted. Bangalore. No, Carol Nantongo is very gifted. She has a very beautiful voice. Okay. It is Uganda ndoza yandi the concert here. Okiriza mkatonda. Yes, kiriza mkatonda. Gamba ntogenda kogera masima mere. Ngenda kogera masima mere. Carol Nantongo. Ne desire Ruzina. Ani asinga talent. No, buzibu nene nyusacha. Can you imagine? Kana todi na muntu akatonda. Chekandi chichi choliko. Dala chichi. Okyo kiririza mkatonda. Ero yogenda kogera masima. Era no Chijewo guteke mbali dawo. Aneza muneza ataba watale ndiya. Sina chengenda kogera. Sorry muntu mubinyenye. Guys, it's a brand new one. Sakali wakaita lanji jakwe bazane sim. So this song vogera kuli kimu. Ekiri mu mbeera kwagalana nebaza abantu abambereddewo nebaza Katonda nenga kyendi mu kuyisaawo banaye twagalane kuba Katonda ono gwe tusinza yetafaako bagwe tetukolagana naawe tewali atamanyi tayagala kumanya ani anyiziza munne ani akyayani fenna atwagala. So let's learn how to love one another because it's one of the greatest commandments. Ate tuleke kusosoze nti ono ate ono wakala bwete no wakala bwati njagalo kimanyi nti ye Katonda ali waggulu fenna twalanga omuntu omu. So kano ke kayimba kenjagala owulirize kakublessinge kakukolere kakukwateko tegumanyira nki. Ladies and gentlemen, it's a brand new one coming in from Levikson. Kayimba bakaita Lounge. Nasemeza okwagala nebazanya banyambako mu lugendo sinzezeka ngandi ne bannanga balala olutalo longa luwanvu naye tusabirabo kitaffe yatugamba tulina okwagala guno mukwano tegumanyira nki mu Yesu guno mukwano tegumanyira nki tegumana nanyiziza munne tegumanya kyaye guno mukwano gwenyegerako Yesu ejatufirire ngatasosodde mugago bamwavu abasibe bamunonya ayamba n'abalwadde ku bitanda gwenyogerako munywani tebabalika beyayamba so bangolieyo. The biggest reason why I sing because I want you people to know about Christ. Nyimba kubanga njaga mutegeere nti Yesu yekkubo n'amazima n'obulamu era obangolieyo nga towanga bulamu bwe Yesu Kristo. Yesu yekkubo n'amazima n'obulamu era mukwasa obulamu bw'omwe full control muleka afuge. Allow him to take over your life and take control. God bless you so much my brother. Thank you so much for having me. Yep. Mukama akumpere ddala omukisa n'omutima gwe kusinga okuyaanira naawe DJ Steve ne muganda wange nebayita wano wakamji yawandika akayimba ka Carol Nantongo ndagenda maaso naye wayitaiza kuvaala katutumidde ku mukwano gwange tumira ku Desire Ruzina ine pozi bintu biri boda to boda banange Desire Ruzina kutumiddeko kyala wa mukama we bali kuweereza Katonda bocho ng'omuntu wa bulijjo kwagala alinda sana lindako Desire mutumidde bocho ng'omuntu wa bulijjo taina bwogerezi nedda mulimu omuntu gw'otumira Desire mutumire bulungi. Okay, woman of God. Era kati opisizeeyo kyala Katonda mutumiddeko nnyo mukama mu mutima gwe kusinga okuyaanira kiki era yeyongera okumuwa omukisa bali na kusupportinga abantu ne business yenjira abamukyala nayambaza abantu wano mu kibuga ebintu ebyakabi. So God bless her so much. Then abantu bagabe Kosovo mwenna abawuliza CBS mwebale tusigale nga tukkiriza Katonda omwala gwaffe gujja kukolebwako era abawuliriza government bannange reach out to us. Omwala ogwo bwe gusala amazzi gasala ne gatwala abaana egonona ebintu by'abantu bajye baterereza oluguudo olwo tujja kuba basanyufu nnyo. It is our prayer. So n'abantu mwenna abayimbi ba gospel mbagala nnyo. Let's keep pushing for Jesus. I love you so much. To all my fans, Team Levikson Music,
your big blessing. Okay. Muyongere kubanga mu voting for the Trace Awards online. Osogera teka mu Trace stroke gospel Africa Livingston mu voting tuangula award eno. Nzorede nganze netwalango muwanguzi kubanga na nominating bwana mukubasajja ababadde mu industry ya gospel era abapevinze way for the rest of us to follow. Benjamin Dube of South Africa. Then Moses Bliss of Nigeria. By the way, whatever it is, we win together. But it will be so massive and nice to bring that in Uganda. Inshallah. Kama mapero mukisa mbagala nnyo. Amina. Mwebale mali kundeta ku CBS. CBS na buli omu ali mabega wa CBS mwebale nnyo tuwa opportunity eno kuba tusobola kujja netwogera eri ensi. Amina. Kama mapanga. Nambole twamuvaako. Ekisobola kutta kiroto kyonna. Kale. Tegeeza tubere n'essuubi. Essuubi libeerewo. Kale. Amina. Nyanza blood. Kale. Blessings. Blessings. Yeah. It's been a pleasure.